kale omukulu ssebo Clever je ssebo bana nga tebyazze bulungi bitalo leero naku lugenza okukya nga muli batugamba tegatusanyusa nga si malungi lwa muganda waffe Baby Deo batugambye afunye akabenje n'afiirawo okujja wano ku mochale bona abayimbi abaliwo anyugunya atukubira tugaba naye ndi wano nzekko munnaffe afunye akabenje bulabbe kati swaki tuli wano sente kati kazikyagenda mu maaso nga tugumikiza okulaba ekiddako. Ongambye babakubidde nti Baby Deo ali wano bamuleese wano essimu wagifunye ku ssaawa mmeka? Essimu ngifunye ku ssaawa ndoza zibadde nga 4 ez'okumakya babakubidde nti Baby Deo afunye. Si zibatukubidde zibankubidde esebo yakubye akozesa ssimu ya Baby Deo bakubamu abategedde nti MP yankubidde nangamba gonda amukubidde nyugunya namugamba munaye ali wano yekka. Okay, twagala otutangazeemuko Baby Deo akabenje yakafunye agenda kuperforminga oba yabadde alina nsonga z'endala? Awo nasina kyensobola kugamba kuba mbadde soya na Baby Deo naye nga twegwako mu ndongo nga twetugattira kati bino ebisaa byonna sibala na Baby Deo naye kinkwatako kuba twerenga tukola ffenna emabega. Okay, engeri gye mbadde mugattira mu ndongo biki ebimu ku ebyo byogenda okusubwa ku Baby Deo? Baby Deo si kusubwayo kyogeddemu bulala kubanga ffenna emitima Mukama waffe Yesu yaginyiga olina osigala nga toli strong n'okusigala ng'otambula n'ekiriwo naye nga kwekyogenda okusubwa kuba be bayimbi babadde babeera ku posita nga bwembeerako posita eba ejjudde kati eddi bulijja kuba weeriyo lyogattako abaana aliwo abakuba music nga Baby Deo ndatoteye ku posita mugende mukole so oli abadde afuuse nga wa Luganda. Okay, wetuva wano wategeddewo ko ku nteekateeka zonna ezinabazizeeko? Enteekateeka sinaba kutegerako n'emu nindiridde wano okulaba enteekateeka yonna eddako. Bone Deo gantuseeko ng'amaze kufa olw'ensonga nakoma okwogera naye kwosa jjo nga tulina programu yakola vidiyo mpya tubadde tugenda gishootinga Mande naye byagenze bwe bityo nti nagenza okuddamu mukubirako yesterday nga essimu tagikwata so nzizeemu kuwulya mawulire nti Deo afudde. Ejo olunaku lwonna nadde nkubira Deo naye nga takwata ssimu olunaku lwajjo so simanyi kikyabaddewo. Nze amawulire ngafunye essaawa nga 4 around 3 muntu yankubidde nangamba bituufu nga naye ambuuza information so that is why mbadde nina okunoonya engeri gyenkonfirming oba bituufu kwe kujja wano so amawulire agasinga okuba amanene agategeeza nti Deo afudde nange ngafunidde wano kubanga amasimu ge gonna tebagakwata gali bize bifaanana bwe bityo
naye nkonfamingidde wano nti Deo afudde kubanga emmotoka yo bagitulazeeko gye yabaddemu yaweddewo. Kalate n'okuba nti bali mumukolako mu mokyala ekitegeeza omusajja yagenze ebyaddala. Mpuliddewo nga mulina akabozi ke mubaddemukko akafuko ke mubaddemukko nga mugamba nti Baby Deo aviirira eddala emabega ng'alaama. Deo yankubirako nga 15 wali budde bwa kiro ssaawa nga 8 ez'ekiro yanzijja mu tulo kati nagamba ebigambo bingi nnyo ng'akaaba amaziga mayitirivu ngamba abantu banjagala abantu tebanjagala nze nkoze buli kimu naye tebanjagala nva kubira mukazi wange kimu ebyapa byange biki gye biri mukazi wange oyo ankuumidde abaana ne baatazaala yangamba ebigambo bingi nnyo nga ngamba aguze n'obutwa nangamba nguze n'obutwa so kati okugezaako okwogera naye awo ne tumaliriza nga mugjeemu emboozi ne tuseka nangamba nze gyebisi kyaweza ekinene nnyo wiikisi 2 oba 3 nengamba waayo ayinza oba atamidde so twayawuka naye tosanga 12 nenga akammuleke nenkera ku makya nemukubira nga takwata nemukubira amasimu olunaku lulamba nga takwata era natya nnyo nenga atabanga yanywedde obutwa wabula yaddamu nankubira emabega luvannyuma nangamba nze amasimu go gonna mbadde nga alaba naye mbadde n'ebikola ki naddamu nakonfama nga kyeyaŋŋambye ekiro nze ngenda kufa jebbi njogera mazima ngenda kufa kubanga essaawa eno ngenda laba bayinginiya kutegeka ntaana yange bwe bityo kati ng'abyogera bwengezaako musesa nendowooza byakusaaga naye munnaaye alayika yali akola ki alayika yali abikakasa ng'ekyamusse yakola ki oba ng'alina ekyali kimukola ki